Amannya n'eddoboozi bampita Brian Lubega era nga tuli wano Mukono. Bwe tusinzidde batusalira ekkubo naye ekkubo lino lye basala enfuufu nnyingi, abantu kati tebakyatambula, abamu batambulira n'eri ebbali. Enfuufu nnyingi nnyo wano, abamasaaluuni, abamapetrol station, abantu kati bagaddewo na buggazi era waliwo gye mba okukolerako awo wansi ndese bagaddewo buggazi. Enfuufu nnyingi nnyo. Era ekkubo singa baalimalamala dda lino naye kati obuzibu bakolako bitundutundu ne wekanga ng'enfuufu eno etuyisa bubi nnyo. Era kye tubadde tusaba bandikwasaganyizaako ku kadde ga gavumenti neerumaliriza mangu
ne tusobola okuba nga tusobola ki okukola emirimu gyaffe ne gitambula bulungi. Naye kati omuntu tasobola kugenda n'akola ng'olwedde enfuufu weri oba okitegeera. Tusooka tusaba gavumenti esobole otuyamba tusobole okuzzaawo ekkubo balizeewo mangu tusobole okutereera bulungi bizinesi zaffe zitambule ssebo. Amanya gange bampita Sava Emma, nkolera wano Mukono kwa Monizi Saloon. Okusomozebwa kwe tusinza osanga ku luguudo luno lwe batukolera enfuufu eyitiridde nnyo. Olaba omuntu omusala enviiri ogenda okuvaawo mu dakiika 2 nga n'enviiri z'omusaze olinga nga tamusaze enfuufu nnyingi, olongoosa wano olongoosa wali, kwegamba buli kaseera tuba twetaaga okuddamu okulongoosa. Naye n'abakazi baffe bennyini okutambula obutambuzi mu nkuba enfuufu zibayingira buyingizi, tebakyayagala na kwambala sikaati, bambala kati mpale. Naye gavumenti yali badde etuyamba. Omulenzi ono gwe batuwa okubiwa amazzi ate ye oba asula mu bbaala olunaku bayiwa omulundi gumu. So kyali badde nga olunaku atirisi ne batuyira emirundi nga 6 ekitone nnyo nga 6. Ennaku zino n'abafumba emmere tebakyasobola tuleetera mmere, mpozi nga balina zino zi food flask. Naye oba toyina food flask tosobola kulya kamere kalungi. Mutuyambe gavumenti, mutuyambe enguudo mwongeremu amaanyi mu kintu kino. Naye tuli bubi ssenyiga nga ssenyiga, abaana baffe tebakyawona, buli kaseera abaana babeera balwadde ssenyiga. Abantu abakulu bennyini mu kaseera bafeekeera. Kubeera ano mu saluni ng'osala omuntu yenna ng'ayika wisibinyira lwanffuufu zino. Banaye mutuyambeko gavumenti, mubeere serious mu kintu kino. Oba abakulembeze baffe be twalonda mutulyamu buli tetutegeera ekigenda mu maaso, mutereeze naye ekintu tekiri bulungi. Amanya n'eddoboozi bampita Frank Zagayo, nkolera wano Mukono kwa Monizi Saloon. Enfuufu eno etuyisiza bubi nnyo kubanga abakola oluguddo bakola mpola ate amazzi bayiwa kyalumu. So ne twesanga nga enfuufu etuyisa bubi, etulwaza, egubya ebintu, okiraba sawa yonna mubeera mu kusiimuula. Oyambala olugoye olweru tuuka ssaawa 4 ez'emisana luba lugubye, okiraba. So kutwaliza wamu gavumenti mwanguyeeko, baluddewo nnyo, basooba nnyo. Batuyisa bubi nnyo enfuufu, abantu abamu bagaddewo amaduuka gaabwe lwanffuufu, okitegeera. Kati ffe tuli basajja tukeera kwesimatinga naye essaawa zigenda ogirayo ti nga wagubye eddamu ano, okitegeera kyekimu. Amanya gange nze Kimbuga John, mbeera Mukono, abasinga bamanyi nga Morgan. Nsala nviiri wano kwa Monizi Saloon. Naye kyensaba oluguudo olwo lususse. Ate kuva ku makya tabana kuyiwa ku mazzi wadde. Ya gavumenti tuyambe banguye ku luguudo kuba kisusse n'amaduuka gamu ssaazi lumaggale lwanffuufu eyo. Ekisinga otukosa kasoma tayinza kujja omusala enviiri azze asubira omuwa ekintu ekirungi nga yesimatinze bulungi nayita mu kkubo weetyo ng'era oliraba. Enfuufu mbi nnyo eyo mwana esewo. Okutwaliza wamu kuba nze nfunyeko n'abantu abamu baŋŋamba ekintu ng'ekyo anja kujja kiro nnyo ng'enfuufu weddeweddemu mu kkubo omwo. So obuzibu n'abakola ekkubo ero bali siro bwe buzibu bwabwe. Ono omulenzi ayiwa amazzi olunaku ayiwa omulundi gumu, abo mba simanyi lwaki. So mukama wange mbadde kyensaba otuyambeko ekisebo. Enfuufu mukama wange tuli bubi nnyo, ebintu byonna bye tutunda ebintu byonna bijjudde enfuufu. Tusaba gavumenti abo bakwasaganya ku nsonga eno etuyambeko okuba enfuufu etuli bubi nnyo, tetukyakola. Emmere bwe bagiba gituleetedde tulye yonna tulyerumira, ffenna tuli bwe tutyo, bizinesi zonna zifudde. Mutuyambe bannange bekikwatako mututaase, naye enfuufu etutta, engoye zonna ziddugweridde mu maduuka, tetukyalina bye tukola. Oba tusigalayo ewaka tusigale ewaka tukimanye, naye tuli bubi. Bajja lwe baagadde bayinza okutandika oba essaawa nga 8 ku 9 tulinga nga tugenda kunyuka. Tuli bubi okuba n'amazzi era bayiwamu butono, egenda okutuuka eri ewali ku kidde ekayunga ng'ate era wakaze. Tuli bubi nnyo, mutuyambe gavumenti, mutuyambe, tuli bubi nnyo. Tewali buzibu malirizaamu. Abantu abakolera wanne Mukono tuli bubi n'enfuufu etutta, oba abakola oluguudo oba
baba ki ye lwaki tebatuyihirako ku mazzi tulinga abatasasula emisolo enfuufu etukoze bubi naddala abatunda eby'okulya etuyisizza bubi nnyo buli kimu kijiramu enfuufu yokka engoye z'abantu n'abantu bennyini kati laba twesibye nga abali mu korona ate nga covid yaggwawo enfuufu etuyisa bubi nnyo banna bandibadde batuyirako okwo ku mazzi oba ku ssaawa nga 2 ne baddamu ku 4 ne ku 6 naye enfuufu etuyisa bubi